NUP yafulumizza olukalala lw'abo bagenda okukikwatira bendera ku kifo ky'obubaka ba paalamenti bangi abatafunye kkaadi n'okutuusa olwaleero tebannaba kumatira. Zinandibadde bumativu nnyo nga Ntege yatutte oba Musiri yatutte naye ekintabula obwongo kubanga bamuleesa buleesi okutusuulako eno. Mu bitundu by'e Makindye West kkaadi yaweereddwa Zahra Luyirika ne bagijjako Alan Sewanya n'ekintu abalonzi kibawakanya. Era sijja mulonda. Tetugenda mulonda, tetugenda kukkiriza, tetumwagala. Ensonga lwaki tetuli bamativu n'omukyala gwe batuwadde ate nga ne mu vetting tiyaliyo tosobola kuyita bibuuzo bya senior 6 ng'ate totudde senior 6. Kitegeeza nti abantu bano baali bamaze ebiseera na kumala sente zaabwe okwagala okwesimba mu kifo kya Makindye West ate nga waliwo gwe baleeta obuleesi ng'omugugu ne bamusuulawo. Tetwagala migugu mu Makindye West. Ebigambo by'abakulu bano tebibadde biwoomu wadde era batuuse n'okulabula ekibiina nti wadde mu kalulu akawedde ekibiina kyabagamba nti buli awali manvuuli batiikinge kye baakola wabula mu kalulu kano akajja aka 2026 si we kijja okuba. Bannange tukooye okutugamba nti mulondo ono Kyagulanyi Ssentamu akalulu kake naye abasigadde tugenda beetegerera. Era tugenda kusanyuka nnyo ng'ogambye kkaadi ngikyusizza egende Sewanya weneebateze omubaka tumuzza mu paalamenti. Mu kwogerako ne Alan Sewanya n'ekibiina gwe kyaggyeko tiketi agamba ku byayiseemu mu buweereza naye awulira nga aliiriddwamu olukwe era mu kaseera kano akyayogerezeganya n'abakulu okulaba kiki kyayinza okuzzaako. Ebisembizibu bingi nnyo ng'omuntu ebika by'amaziga ebitwala obulamu ebikola buli mbeera yonna eri omukulembeze naddala omugumu byalina okuyitamu okusobola okusigala ng'akyali mugumu. Naye ku lwange ndowooza nti conviction yange ey'okuba nti njagala eggwanga liteekebwa obulungi n'okukyusa obukulembeze mu mirembe mu ggwanga lyaffe Uganda kikyali kirooto kyange. Wabula Sewanya n'agamba naye yeebuuza ate engeri Zahra Luyirika gye yafunyemu kkaadi mu kitundu ate ky'ataasaba. Ne bakwata omuntu atajja mu vetting ne basobola okugamba nti ate yampangudde. Ndowooza nti nno ekyo ekintu si kituufu si kya bwenkanya n'akamu simanyi ngeri ki ate omuntu gye yava eri n'asobola okukola ki okujja. Mu mbeera y'ebu abalonzi mu kibiina kino ekya NUP okuva mu bitundu by'e Katika mu South bakukulumidde akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina olw'engeri gye kaagabyemu kkaadi. Nze okuva lwe baagaba kkaadi bafulaga beyala ba NUP bangi bankubira kuba bamanyi ninako kyendi ekitonotono bangamba tukoze tutyo omusajja gwe baatuwadde nga munafu ne mbagamba katulabe oba oli awo bakama baffe bategeera eddoboozi lino basobole okukyusa. Bano bagamba nti beewunyizza engeri omubaka abaddeyo gye yayongeddwa kkaadi ate nga bagamba takoze kimala okutwala ekitundu kyabwe mu maaso. Awedde abenaali mbazina mazina baganda tumaze tuzizzaako kuba bawulidde nti Honorable Hassan Kirumira Lukati gwe badizza kkaadi muleke kutuvuyisa nammwe kutuuka kwekyo. Bano basabye munnamateeka Kintu okwesimbawo ku bwannamunigina era baweze okumuwagira nga basuubiza okutuuza olukiiko essaawa yonna okulaba kyagenda okuzzaako. Ababa bamulabye bonna tumusaba ekintu kimu tatuvaamu akomewo abeere ng'atuyamba ajja anunule Katika mu South. Akakiiko bwe kanaaba tekatuwuliriza n'abakulembeze b'ekibiina kya NUP nyinza okubeera nga mpalirizibwa okuwagira Michael Kintu ajje independent kubanga yalina amaanyi gaabo. Kinajjukirwa nti ekibiina kyalangirira nti abo bonna abalina okwemulugunya ku ngeri kkaadi gye zaagabwamu ku mutendera gw'obubaka bwa paalamenti okutwala okwemulugunya kwabwe eri akakiiko akaateekebwawo newankubadde ng'enteekateeka eno yakomekerezeddwa. Waliwo bannakibiina era abakedde okuva mu bitundu by'ebbaale nga balina okwemulugunya kwabwe era akulira eby'amateeka mu kibiina ng'atula ne ku kakiiko akakola ku kwemulugunya Jonathan Elutu abaanukudde. Kino kye tuliko si kiriiko bwomu kiriko ne ttiimu y'abantu abawerako opinion leaders ab'ekitundu kyange n'abantu abalala nja kubeebuuzaako mwe tunaava tulabe kye tuzzaako. Buli omu balina omuwa fair hearing. Fair hearing kyeki bwe muleeta complaint ne side eri erina okutegera complaint eno so tujja kutuula ku kakiiko tulabe bw'obanga tusobola okutandika okuwulira complaints zino zijja kutandika enkya bw'obanga si nkya zijja kutandika ku Monday. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze.